kwettanira. Alright. Tuina DJ Jacob Mutuuze agenda kubeera nga temunayita mwezo ensonga ezimu industry ezimu. Ate era nga honorable. Honorable baba. Meya. Okay. Tuzanyisa honorable ye. Yesu jashu esitiba kiba kyeyawuti. Okay. Buuza ku bantu. Bamusiza kubanya bane basebo amanyi bamutadde Jacob Mutuuze kaswe buli bulungi agakole egri agebu na mwaya akongezebwe Jacob. Bali bulungi? Bali bulungi tuna tabu. Shoze tuuba za Dax vibes etuuba yamolina. Bade manye katero omuzo okusiza ate. Ne tujja. Aliebaka. Tujja mu December abana. Takikola. Jacob wegatandikirawo. Achireke. Kwa tujikole. Muleta abana bamwe bonna. Naye abaana babasobola. Abaana basobola. Abayimbire. Munno goyamba ndaba mune yamutaddeko concert. Yamutaddeko concert. Industry biri health. As long as omanyi okulanga, ate omanyi ko positioning ng'omuyimbi. Omanyi obuzibu industry ya Uganda kiri kintu kimwe kwa katula abantu tulina audience ntono ne gye tugenda okuperformingira watono. By end of the day buli muntu alina audience ye. Ono ali ku Serena, oli aliwa cricket of ate audience yabuna bali oliwa abavubuka nnyo ate ono abakyala bantu bafumbo so I think bona bajafuna abantu as long as omanyi okulanga ate bona bayimba yalagenda ku luzinga naye ekyo kintu ky'okubeera nga bategeka concert bonna omu batategedde munne kuba Morini naye yalanga dda bambi alinga Dax yalanga dda obviously naye kugamba nti buli muntu alina akatiba ke Swaisa hagamba ayitamanyi Spark TV okana NTV NTV eina akatiba bona muli wano ne buli muntu alina audience nze nsubira ntino King Saha nga ye audience ye ye ntufu yagitadde moyina ntume audience ye eyabakyala bali mu kikuubo we wana watufu ku Serena twaita so tewali muntu asobola kubanga ayagala babiri waliwo omuntu ayagala babiri because generation eno giraba mulimu abantu abayingidde obufumbo ku myaka 18 nenga awuliriza mulirwana okitegeera nenga ate awuliriza olimba moyina ntume olwonna olwalaavu obandi muzadde biki kati ngaso kwagala abantu babiri omulundi gumu but what matters most nti bwobanga oli muyimbi nga tolina luyimba luweza abantu 10 tukolanga sure no ku Serena bwobanga oli muyimbi nga tolina luyimba luweza abantu 10 tukolanga sure ku cricket over ejja kusala buze kyatuse ku mugondo zamba jene zamba ayogera bingi nakola bitu kati negundi naye ayinayo same date kunyimba kubanga tanyina azina nyimba Jacob enyimba za mugamba wano kati enyimba za jene zamba za myaka jaffe abana abataba bazite ngaye yalwa dada ku Dwayne Board nakati ngina kola festival ya hip hop kankwate buli mwana aina hip hop nkole nayo oluyimba ostegera akwate gravity abantu bamanyi gravity bebisana akole nayo oluyimba akwate navi akole nayo oluyimba dina akole asobola kuda generation yes dina akole concert awo nga ine kintu kyagamba abantu okera kwatino kola podcast simanyi okola biki oyo kabaka wa hip hop oyo kabaka wa hip hop yachuka mka tulina ba Fefe Busa bakwa freestyle tulina ba Munuji tulina ba gravity omutundi tulina ba Fit Fameka ati kona babadde nga yes bawereze gwanga bile bisi yakwogera there is what we call value for money. Okay. Value for money kintu kikulu. Now ndi mukula Fit Fameka Chameleon concert same date. Atenga nabo ndaba nze nganze bonna ndi audience yabwe. Ngagwe. Nze Chameleon mwagala nnyo okufa obufi. Fit Fameka okufa obufi nno. Kati nange mbuuza ndagewa. Kati choba manya nti Chameleon yemo inantume. Fit Fameka ye King Saha. Yes. Bachire. Kuba tagenda kubeera ku Serena. Wode tagenda kubeera ku Serena. Wali yaba bagala Fit Fameka. Yeka. Kusho yasemba yali ku Hotel Africana. Age bracket yali. Yasemba yali ku Hotel Africana. Yeah, Fit Fameka. Yali cricket over. Cricket over. Yali waawo na yesi yasemba yabadi cricket over. Yasemba yali cricket over. Guno gwa kubiri ngagenda. Botunulira audience ya Fit Fameka. Wakati wa miaka 19. Paka ku myaka nga 3 mwejo. Ate ye Chameleon na crossinga over wonna. Naye kirungi ekiriwo nti Fit Fameka ayina ennyimba eziri mu bantu. Oli ayina legacy eri mu bantu. Kati ennyimba ne legacy ebintu ebibiri. Sejja bigenda mujaga ndokuba. Wali tuyambye awo n'otubulira. Legacy sobola leeta abantu basobola bale. Tusubirani Jacob okugana gakikuba. Kuba alipo ya strip. Bona bajja kufuna. Era strip tugajulira. Bona bajja kufuna. Aganya kolera abantu. Era kolera abantu banyo nyimba. Oli ayina legacy ayina nyimba. Ona ayina ennyimba. Nitaina tana kubuildinga legacy nkana. Yes. Of course achali muto. Kyaba tegeza bona bajja kufuna. Buli muntu ayina
audience ye mu ngeri ye. Okay. So ebimu kwebera byabadde bisinga okutambula mu weekend ndowooza story ya DNA y'abaana ba Muhammad Segirinya omugenzi Muhammad Segirinya ebintu ne bitabuka bagamba abaana baali 9 wabula we twogera zino essaawa bagenda bawanduka wasigaddewo abaana 4 ab'omuntumbweze mulimu of course Segirinya Aliya Segirinya oyo ye mulowuwe bamwogedde we so basigadde naddala abaana abato waliwo oyo omukyalo oyo w'omwana omuto oyo yadde asinga otubuzabuzaawo ate yasinga okwogera ennyo ate ng'omwana amezi omusajja mukazi nga tufuukidde ekirala so ekisooka Segirinya ali omumanyi Munnonnyo yali Munnonnyo abaana baneeno kigamya muno yali yayogera ddanga nga mulimu abaana abamu benda banga abataali bange ng'akyali mulwadde okusinza ku mukuza ne PA we njagala ndowooza yo ku kino ekisookera ddala kino kibe kyakuyiga buli kiisi ng'oli muvubuka naawe kikubeereko kyakuyiga nti tekirina nsonyi kwata mwana wo ng'okyali mulamu giramukebeza ndaga butonde otegende omwana wo oba si wo kibi nnyo baganda bo bakadde bo kwata mwana ne bagenda bamukebera nga gwafadda tolinanga kuwanika ddame nze munnanga omwana gundi omwana gwe bata dax vibes omwana si wange gwaza kikole ng'okyali mulamu nga ggwe taata esaba ntulina kutumya ekintu kino ntuwe politically wese nezigenda okufuluma fena tuzimanyi zayita naye sente ezo abazeetolodde be baani abagenda abazitaddeko amaaso be baani balina okumyutinga abantu abamu basigazeewo kasente kawo ekino kikisoboka senga Segirinya akedde ku makyaga abaana si bange nandibadde nga omusajja abakebedde naye wano bantu ab'eŋŋanda be bagenda okukebera abo be bakebedde abaana abo kati bakitegeeza nti amazima ganaavaawa tulaye abantu bangi nnyo abali mu midiya be bakebedde ng'abaana baabwe naye ab'ekika kyabwe okebeza bwe manze mukyala wo n'okebeza nga tukyali ng'okyali mulamu trust ekisooka ojja kuba ogimenye trust yange mukyala wo olinga you don't trust me ensi we yatuuka omukazi obeera naye mu relationship ng'ali naye mu relationship omukazi n'ava ewange zana n'agenda omukanaala olunaku olwo omukazi aba amanyi taata w'omwana yaani naye to be on safe side as a man olina okukeera ku makya okukola obuvunaanyizibwa bwo nga tolinda kufa bantu bakolera obuvunaanyizibwa bwo mulimu omwana gwotasobola kera makya kukola ku DNA kati ganze mulangi sobola mukola ku DNA alina amaaso gange okufaana si luganda wange mulimu ebintu byentunene ngada katono wange ono nembamu mwana bakuteza olubobo ebyo tebikyaliwo kati esaawa oyinza okubuuza ono akalira keki akalira takamanyi olubobo lwoyimba olwakafiro yayimba buli jiimu eno yakyuka dda mulimu omwana azaala nga nakalya tamanyi gye kali ng'azaalidde ku myaka 16-17 okitegera nga nakalya tamanyi gye kali kikategeeza naye ngaakaleka kimu ku kyobintu ebikwatagana nti omwana maama olina obikuba nga ki ng'ekyomuwendo kati bamekaana abafuse bamaama kati bamanyi nakalya kiki kategeeza n'olubobo tolumanyi oyinza okuba nebyasenga tobimanyi senga alina okwogera kakati okay jangu kimadde njagala okuddako okubuuza waneeno njagala mwe abalina eddoboozi kati mutuyambe mutuuseeyako eddoboozi neeno mubagambe at least gundi DNA bagikole ng'omwana akyali nga nakamala okuzaala omusajja nkimanyi bawanga agenda kubeerawo nga ne mu kuzaala bwe tunaagalira omwana okumugira wali eri mukole DNA mugisigaze kiggwe okusinga okujja nga tukuze tutandika okubeera nga temunaye tuli mu kukoowa ne stress y'okubeera nga trust kibi bingi oyo n'ebyo ebibeerayo so kati mutuyambe mutuuseeyo eddoboozi bakikole wali nga tukyali mu ddwaliro abazadde mwena gye muli naddanga oli musajja naddanga omukazi gw'olina muliko abantu babiri oba basatu oba omanyi osobola okutegeera nze nsobola okutegeera nti emmere eno gyendya sigirya nzekka ku experience yange gye nnina nsobola okutegeera era tokeranga ku makya n'oleeta amakya wo gyendi nsobola okutegeera ate okumanya nti ndi muzibu nootinga n'ennaku zendidde nga sambaddenzinotinga nesanzinotinga tandika okubibalabala buli musajja yina gy'oli eyo nootinga ennaku z'olidde emmere nga totaddeko gloves ekyo kintu kikulu nnyo ate katonda akuyamba ng'omukazi nakuzaalira omwana nga tomwekakasa bulungi tekigaana genda kumutwala ku DNA tolinda gwe kufa nga oddeboozi re terikyava mu kamwa olyoke bandiganda bakutegeerere ab'eŋŋanda ennaku ze baafuuka bazibu omwana yavuddeyo ku musajja ku taata wa kaboozi oyo kaboozi radio nga mulamu
Nkatana kufaraga nti tato yagwadde eddalu njagala byabugaga byange ampa ebyange kyokka ng'omwana yamukuza bukuza otegere yamukuza bukuza akimanyi omwana siwe naye omwana yakutte abaana be be yazaala mu ntumbe ze n'abakyusa minding n'obwongo kati abantu bakyuka ku byenfuna so tolinda kufa tolinda daddame kwata omwana wo omutwale ku DNA ofe ng'oli mumativu Segenya tali mumativu gyali waki mumukolera DNA ogambe yali musiro butagenda kumacha gamba nti omudame lyange omwana gundi si wange kati sawa zino kyenga nti birimu politics kubanga essente n'ebyobugagga bireeta abantu bangi nnyo okuggalya abaana abatuufu kubanga actually omukuza yagamba mbu nno okugabanya ebintu kwali kufuuse kati kugenda kwanguwa kuba kati abaana asigadde batono n'ebintu ndowooza bwe bityo byenkana kitegede byaleka abaana omwenda baali bagenda sukka obungi naye kyayambako n'okubeera nga tekino buli mukyala agenda tugamba agenda kwegamba taata w'omwana kati kambuzi waki Segenya yegera nti alina abaana mwenda yali musiru yali atamidde olegeza birimu okusala mancholo Jacobo biro ino birala mu ngeri bbiri byonna bisoboka politically mulimu abantu abamu nze ndi wa kibiina kya National Unity Platform ne mulimu abantu abamu abasala oli mutuufu ne bagenda eri fenafena gye tutaagala oyinza okuba ng'oyagala gamba gwe goti byotayagala nembaamu ate bali tujje mu bintu byo mazima ababenaga nti ffe tuwagira President Kyagulanyi ekyo kiri awo nembaamu esene ezaava mu parliamenti ezaba MP ekyo kiri awo kati oyinza ng'olina kitunya politically tukiwa omukisa naye sobeera wabakyala nga batuufu omwana wa Segirinya yes nenga bagenda mukuba kyamukuba byabufuzi okujjako nga DNA ekolebwa omuntu wa gavumenti ng'ali ku Newton kubanga ekyo kisoboka osookera kumakya kooti nesalawo neronda eddwaliro bagenda okukolera DNA nga gavumenti yagenda okukolera makyo kibeeramu awo nzikiriza era sikiri nayo babaliisayo kintu kidogo naye kibanga kibubaluswa otegeeza nti okibuusabuusa ne baluswa nze mbuusabuusa nti kyembuusabuusa kikino Segenya yali musiru okera kumakyo ga nti alina abaana mwenda naye kale oyo omwana w'omwezi emyezi something just emyezi Segirinya yaliko mu kkomero okumala ebbanga eriwera n'agendako mu ddwaliro kati mbaliraawo yafuna budde nakyo kisoboka yafuna time ate omanyi obutonde bw'ensi tebulinga mwe abakazi bulina komufete yagenda nga mukomera n'amugaatugire kisoboka konjogo gyali mune konjogo gyali osokera makino ga munnange mukazi wange aze kundabako mbadde nsaba kintu kidogo kwataye abiri nawe kuwa konjogo vaawo ogende konjogo gyali konjogo kyeki basooka ne bagifulumyamu abantu mukwano anti oyogedde mu Luganda konjogo bwe bakusibye mukube kama konjogo bwe bakusibye osogamba wadeni owakulire kulala mukazi wange azze nimandovubanga koya akasabuuni gagamba ndakuwa ati rume erimu abantu twakusibiddemu wekka ndasewa kusokunya kaluma kali special bwoga nti omuntu wange kati konjogo fena tetuliyo the best way tufuna omuntu ali neutral okuzuula amazima si family members oba family members babitekamu ebyobufuzi bano banyigirako oli osimanyi ono kati yakola ono yayogera bigambo bingi nnyo ono yadda mu kamera nayogera bino kati ebi byonna bino bigatta wamu bigandikiddeo amazima badde nsaba onsibulira abantu toyanza otulabako abantu be bonna mwayambalamusizaako era big up on yourself nzija nkomawo respect okwenda bantu bebenamwaya sakigamba atukoledde era tamisinga emikola abaako jakubabeerawo akola enguudo kale mumanyi nnyo mubaserebu simanyi oba ne muba bulijjo bwatyo bwali akola noza nsenga eyo ate ojja tulina abaserebu bangi kale tugendako Mawendax Vibes gwe basazizaamu shoye n'akolesa ekibuli n'agaaka tugenda grounds ate katugenda kwambala white mu buli ngeri yonna